Mu Uganda njagala tukomye omuze. Kano njagadde kateka ko kalinga NB njagala tukomye omuze. Naddala abantu abanoba nonoba ng'onobye omusajja n'ogenda n'omala emyaka 10 oba 20 nga wayawukana n'omusajja ne bwe wazazalamu omwana. Omuntu gwasimbye okuba n'embulamu yabeera amutegeera obulungi. So guba tokyalina right ku musajja oyo nti okola decision okyankalana osaba ekimu ky'otalina kusaba. Mu myaka 10 oba myaka 2 wanoba ku musajja n'ogenda. Omukyala abadde n'omusajja ono emyaka 10 plus oba 2 n'amulabirira n'amujjanjaba n'atuuka n'okufa ate gwe olemesa okuziika omusajja kubanga okyanoonya byabugagga ki by'onoonya. Abantu b'e Uganda mulekera wakajanja Kasumagizi eyalira wanoba mu maka g'omusajja oba nawe omusajja wasuula omukazi afunye ebintu ate ojja oyayuuya nti ate ogamba nti yali mukazi wange twakola naye nga ki. Golooza omuntu w'omulekera omulekawo tasobola kweyongerayo. Mulekerawo omuze ogw'okutandika okubba ebintu by'abagenda okubyesibako. Omusajja musula emyaka 20 oba 15 n'omulekawo n'atandika okutoba n'obulamu. Omuntu gwawaga n'ebongereza essaawa zino yamuyinako buvunaanyizibwa so si ggwe. Abooluganda mukomye akajanja Kasumagizi eyalira temanyi muntu wabadde alya bw'abadde asula abadde akola buli kimu. Wabula n'omulabo engeri gye gwatuusemu temwategedde. Wabula mutandise okuleeta olusiddiiki bagundi. Bino mbyogera kubanga onabadde ekyali wange. Omugenzi abadde ekyali wange. Tumusuubira okuba nti eno wiiki weggwerako ba wiiki ejja nga tasusse mmando balwakusatu alina okuba nga aterekeddwa. Kubanga oyokola ebintu byakolako byalina byemulabako tegwali musango. Mutandise n'okukwata ebirabo gireme kuziika olwo bibugagga kubanga mwagala kubba. Wano wenkugambira kyali wange gye nnabwe okola ng'omutwalo sooka olyeko 10,000 olyoka otetenkanya 7 kubanga gy'obeera ng'omuzira gukkuba, gy'obeera nga poliisi ekutwalaganya, gy'obeera ng'osula ku kiyu kimu akatanda k'osula mu ddeeka osobole okuteekeka byoteeka ebyobugagga weebererewo. Wabeerawo empuuna amalungu nga zirinze ggwe okunyaga ng'ofudde. Takulambulangako, takukubirangako ssimu, tagendako mu ddwaliro wabula lw'ofudde. Yatandika okutunya nnamwandu ng'ayagala ebyapa, ayagala endagaano, aziifu nti bimukwatako nnyo. Abooluganda abakona b'emikwano mulekerawo akajanja. Omuntu obanga afudde ebintu ebivunaanyizibwa ku baana be na mukazi we gw'aba alina kalentire. Gw'oba wanoba emyaka 10 please wasigala oli X aba X yes abantu bayinza okuba balinako shares naye gwe ng'omuntu yakulema okumaintaininga n'odduka. Kitegeeza nti kyoba okivudde mu kitegeezo oba okiresekedde omuntu agenda okisobola. Please abooluganda mukomye akajanja. Okabere mukazi ng'afudde ng'alese ebintu bye. Abooluganda temuli entitled ku bintu by'omugenzi. Ebintu by'abaana be na mukyala we oba na bbaawe. Kiri vice versa mulekerawo akajanja. Mwesinga mmanyi abantu basula mu diaspora. Mwesinga mmanyi abantu bakola shift after shift okuyimiriza obulamu. Oyina kugamba nti nze ndi mu America, ndi Canada, ndi mu Bungereza, ndi mu Europe. Nkola essaawa 8 olunaku. Ne nnyongeramu n'essaawa endala 4 okuyimiriza obulamu. Okusasula bill, okusasula rent, okusasula insurance, okusasula mortgage buli kimu. Nemwe ne mudde Kampala muza sere ziva mu bbanga ne zigwa nti nagwo ntampadde sere gunta kusindiki naawe funa visa ogenda ozinoonyeko oziwulire. Abantu basula bubi. Gwe teweebuuza lwaki abava ebulabo n'abajja abasinga obungi basiwuufu. Lwa pressure, lwa stress. Niyo omuntu n'akola ebintu bye ate nimifuukira ekizibu. Gwe omuntu n'akola n'akuyitako n'ogenda okwata essente z'olinako ezi ogenda omusaba omuloge either agwire eddalo ebweru oba aleme kudda oba bwako mu mutege mukubo mutte olw'ebintu bye. Gwe ki ekyakulema okukola? Baana mulekera okumanyira abantu abali ebweru. Okujjako nga kuwa musindika n'agaana okukusasula. Naye omuntu babanga yeetwala nga tomubanja. Muve ku bantu temanyi kiri Bulaaya. Stress eri e Bulaaya. Omuzira ne gukkuba. Notandika okwekanga nga poliisi ekunoonya. Mortgage n'afuuka mortgage, insurance n'efuuka insurance, loan ne zifuuka loan. N'olwala n'osweka n'obeera mu kayumba ko nga oba oyinamu kana akagundi kanamunda nga kekamanyi oba akabwako. Nga ne neighbor tomumanyi okumala emyaka gy'omaze mu complex. Nene mudde kama mutandika okulingiriza bwe kimulingiriza nga mumanyira abantu. Abantu bangi bava ne ku family bazeesonyiwa. Munaasonyi okutandikira eyo kubanga mpulira story nyingi nnyo ezintuuka wano. Njagadde kikola ku lw'omwami kubanga abadde kyali wange. Family y'omukulu bali ddawa
omulabo wagatuuse muleka omusajja awumule bw'oba mwali mukola muvubuka kabere gwe x oba x muli munana I don't want to know bw'obanga baliddawo yakola ebintu bye n'abiteekawo kiki ekimulemeza ku nsi nga munoonya ebyapa bye mumanyi nti alina bye batabirina please mulekerawo okumanyira abafu n'abantu abali e Bulaaya gwe oyagala okumanya ekiri e Bulaaya funa visa naawe ogende eno teriyo sengaawo teriyo kojjaawo teriyo mutabaniwo teriyo mukazi wo teri ani mweche mutamanyi nti abafe community y'abaddugavu njawulemuko katono community y'abazungu nti nemba muli bafumbo bampeta mugabana 50-50 ku buli kintu kyonna ekiri mu maka oba biiru oba renti oba mmere oba mukigabana 50-50 era omuntu atali ku menu omuntu atali ku layini yammwe yakulya oba kusula mu nju eyo tosobola gisulamu olw'ensonga buli kimu kiri wero calculated lwaki lwambeera byanfuna ne bw'ogenda nga mama we yakututte e Bulaaya tosobola kubeera mu nju y'emyezi 3 nga togeze kunoonya mulimu agenda kugoba kabeere mukazi wo kabeere musajja wo kabeere wa Luganda kabeere taata wajja kugoba kubanga togenda kulaba mazzi ga bwereere togenda kugula firiji gw'olyogejja amatama nga tokola togenda kulaba TV kuba bagisasulira togenda kuba simu yengo onyumere bwa girlfriend e Uganda nga tosobola kugula airtime tosobola kugula data ngoli ku data bagenda kugoba ofulume gye bayita Bulaaya enteri kitaawo ekikweyimirira kugenda kunoonya mulimu kola teri byafungula teri byabwereere abooluganda bakola emikwano mukendeeza akajanja akasumagiza ejalira nti bw'alinda nayala obulina yebaga n'asumagira kimujjako ki wenkomye munansonyiwa okuwangala mu lwekyo kiba kya buntu. Alright, njala tandike video eno nga nsooka kukola kye tuyita clarification. Maybe before clarification kansooke mbalage president olwali afundikidde endowooza Amaserengeta ajja kuddamu ndowooza okukwata ekitundu kiri ekyeka Selford Potro olwali amaliriza esheema embeera bweti bwebadde. Abantu b'omu Western Region sira kinyinza bagamba okujjako okubebaza mukoze statement. Abantu b'omu Western Region sira kyakubagamba okujjako okubebaza mwakoze statement. Eno statement yange kamba bireko kino kyamangenda kyogera mu Luganda. President yakyogera nenze nina olugambo kankyogere. Kino president yakyogere kankibagambe buli munyankole ali kuno ye njogera na munyankole. I'm addressing the Banyankole original, the indigenous. I repeat this statement. I'm going to pass this information. It is a secret information. But I'm addressing the indigenous Banyankole, not the Kabano. I'm addressing the indigenous Banyankole. Kankolo Lugambo. One. Olokubati president yabadde n'ebintu bingi bimutawanya teyasobodde kuyisa message eno. Wabula Banyankole mwenna ba indigenous. Eno yemu kunsonga president gyerabidde bagamba nze kanji bagambe one buli munyankole yenakera ngina mwezi 15 olonde obwa bukekera ku macho olonde okuuma akaluluko olonde abakulembeze ba national platform mwenna abanyankole obugabe bugenda kuddizibwawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obugabe bwa Nkole bugenda kuddizibwawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu.
nga obwakabaka obulala bwonna mu Uganda bwe bwazibwawo ekyo kyamaze nkibotodde era nkibbye mu kitabo ekitukuvu ekya manifesto ya president lwakuba nkirabidde kibagamba nkiddamu abanyankole mwenna am addressing indigenous banyankole nonti kabano kino kibadde kyama presidenti agenda kuzzaawo obwakabaka bwankole obuge bwankole agenda buzzaawo lwaki Museveni yagana obuzaawo ye yali ayagala mu system yaabwe eya 250 master plan afuuka omugabe kati abanyankole baligira mugamba tekijja kusoboka lwaki tusigalawo nga tetulina najja nga Museveni atta abalangira n'abambejja abo bwakabaka bwankole ng'abasaanyaawo kati njala obagamba lwaki nekyama kibateeredde okumeeza abanyankole mwenna Kyagulanyi lufuka president obugabe agenda buzzaawo automatically mu fulusungi tebuli musimesi bya byanswa no obugabe bagenda buzzaawo mu fulusungi ekyo kyama nkozo olugambo era malo dukola siyewo katumalo kola clarification is B esoka onakurajo nabagambye nti mwegendereze nnyo statement ezikolebwa abavubuka banna Kenya ba activist kansulenti mwatandise zifollowinga bulungi kati mumala zifollowinga nabagambyeko nti temwewuunya ng'omu ku bo agambye agenda kwesiba okuba president naye nze nabagambye ng'owendali nti mutunde mu ango esembayo egenda kuvayo mukubba bagenda agenda kwesiba okuba president nga guno omupiira baguzanyira luto afune omunafu gwagenda okuwa akalulu mwaka ogujja 2027 bugenzo okukyanga kyekiri mu bigatanga Kenya bugenzo okukyanga kyekiriko bugenzo okukyanga kyekiriko bugenzo okukyanga kyekiriko bugenzo okukyanga kyekiriko kanka basomere ono bamuyita omukubo bamuyita Bob Njagi agambi I will be yearning for presidency in 2027 Bob Njagi we are moving away from the protest to power I will be yearning for presidency in 2027 and they should be prepared for serious battle. We ask Kenyans to join the People Power movement as an alternative voice for the people. Chiwende. Eyo, nachibagambe ejo ntikigenda kwapeninga. Kyapeninze. Eyo sagala tuweyo nnyo. Clarification endala yino. Mwawuliddeko abaami abo nga bogamba ku muganda wa Jeno Kahindo Tafire. Mwawuliddeko nga bagaya bogera ku muganda Kahindo Tafire ali eyo mukomera mutocha chemba za muhozi. Kankole clarification bulungi nnyo era mutegeere bulungi. First and foremost, Gaigo mwawuliddeko oyo si muganda wa Kahindo Tafire. He is not a blood brother or a biological brother. No, si muganda we. Ndi mozale kitawe na nyina oba waluganda bakona bwa Luganda no. Tamwina ko Luganda. Wabula gayo oyo yali Eddi wa Kahindo Tafire. Yali Eddi wa Kahindo Tafire. Yali amukolera counter intelligence. Kibayita counter intelligence okimanyi. Gayo oyo ali eyo yali akola mu ISO as long as ngera akola ne mu semwayo yakola ko mu regime ya Kakabagenda achari active operating in a CC yakola ko mu regime ya Kakabagenda ne regime ya Birungi abaddemu nga akolanga counter intelligence wa Kahindo Tafire so yabadde akolanga PA nga amukolera counter intelligence so kati bali okusindika message yagisindise nti muganda we ndoza public efune ekifananye kinene nenga se muganda we abadde akolanga PA we personal assistant
Ebbanga olabadde amukolenga personal assistant so tebalina Luganda wadde Olukiga wadde Olunyankole noho. Njagadde soka kola clarification yeyo. Okitegedde? Tamwinako wadde Olukiga, tamwinako wadde Olunyankole, tamwinako wadde Oluganda. Abadde PA nendowooza batuuka ne beeyita Oluganda oli kyeyafulumiza nti wa Luganda. So njagadde mutegere bulungi nnyo. Gaya ali mu kkomero oyo, ali mu muto kya Chemba, abadde wa intelligence. Nga yakolako mu intelligence ya Kakabagenda mumanyi yatulugunya nnyo abantu ku bizinga by'essere mu Kampala. Kakabagenda mujjukira n'akolako ne mu Miyani ne mu regimu ya Birungi nali Mabusu. So yo guy gwe bayogeddeko nti Muganda Kayindo tafiire si Muganda we. Tamwinako Lukiga, tamwinako Lunyankole, tamwinako Luganda. Abadde personal assistant we mu system ya counter intelligence. Zinjagadde clarification B ezo tuzikole then tuve wao. Bwetumala okuva wao tugende wano mpola mumpitire wano Mathias Walukaga, mumpitire Segona akali ebyoya Chairman Electoral Commission na buli kimu. Kati olwaleero ebintu bikayeemukko, ebintu byakyuseemukko. Video ya leero egenda kuba nzibuuzibumuko. Owaramu omutono gyesonyiwe, owaramu omutono njagala ogyesonyiwe. Otya wano ndowooza katusookere wano ono wabo yennyini ng'abaaka njala soka abo video mbujjemu musoke mbulabe nga muwominga buno bu video. Have you noticed that NRM continues to ferry people? NRM leaders seem to be mercenary. They hire people from outside constituencies in masses. When you know yourself as the people who are attending the rallies are outside, they are not voters there. You have seen them having tents. You go for public rally and first you spend money on the tents. 3, you have people being accompanied by musicians. And the lead campaigners are dancing on the rostrum. Yes, singing and dancing is part of political election morale boosting. But shouldn't be the mainstay of the election. What were they telling people? That actually matter to the ordinary voter. Do you remember? Charles, so, you remember? I am talking about taking the voters for granted. Era kanjijjemu oyo nga exposinga. Tugenze ku mukulu ono. Mbazanyira bu video buno mu butegere bulungi nnyo kwesiba ku bantu. Onali yankali muto. Alozanga ati abakuluti bapama. Era ngandi. Tibuli muku baba n'amagezi. Paka lwe nkuze n'abantu. Nakabiri bo baziye amagezi. Aliwo aloza ati ebizibu bya Uganda kugaba t-shirt na kugaba element. Omusaado omukulu olina kufumwa mukazi alina kwekolera tali kufaako alina tali kukitegeera kitali kwenda. Mubwire ojo nonikeze ruli mukazi ali kwenda t-shirt oli kumusina t-shirt. Matabani wa Bidandi Sali gwe bazaalira mu Kiyungu yasanze omukyala ali bize nnyo ali mu kusika paani kabalagala n'atandika omutabbira omugambo nga mwa t-shirt. Mukazi yamugambye ndowooza kankuyigire walinga ku deleting kansike paani wange siri ku balalu yabadde information ya kavidi yako. Ngenda bazanyira bu video bulaka ne wajja ono omumba tutu omulala njala soka bazanyira bu video bonna nga we bateka mu modu ya video. Ono yabadde anzise wa enale muri ya bulungi nnyo. Abantu abadde muraleza Bobi Wine bajjira abantu babiri bajja kulaba Bobi Wine omuyimbi n'okulaba Kyagulanyi Yesimbe atawanya Museveni. Bajja kulaba abantu babiri kati awusimbirawo ddala kati bwe kibanga abantu mugamba abajja wa Bobi Wine bajja kulaba Bobi Wine omuyimbi tulabeko ku nkungana zammwe nga mukwata abayimbi basitanga bana naye sitiri n'olabanga kigambibwa mbu musigadde mu basomba kati tulanga mukutte ba legend bana ab'eggwanga ate ne kiraga nti n'okusomba musombe ate ne tulaba kyoyagala tugamba nti ono omuyimbi yasinga amaanyi mu nsi yonna kiri bwe kiti abantu bemugamba betusomba nga bwembeera omugagga nga gwe toyina ne tuyingira hoteri bunosamba ebijanjalo n'akawunga
zine sabe enkoko nekinindya kuba ebifi bitono bofuna bonti abantu betusomba sene tuzirina tubadde muyinza myaka 40 bofuna kiba kitega tulina sente ezisomba abantu n'okubagulira amazzi n'okubaliisa n'okubatambuza obamufuna bulungi kwa tubadde myaka 4 tuli muyinza interview egenda kunzita bannange genda maaso so okusomba si musango kuba busobozi ate betusomba tetujja omuntu e Congo tetujja omuntu e Rwanda oba Kenya baba bamu bitundu around wene mumaze kati Nyando Soferi asindise basi eziwala 15 zigenda kusomba abantu mu Eastern region zibatwale zibenyuwe mu bisaidize ebusiya ayagala kumenya olale yakyagula nyali ebusiya basi zinaje ziparkinze zirinda abantu basi ziparkinze zirinda abantu ziringa basi 15 zigenda kusomba abantu kansuke nkuwe footage mulimu basi mulimu Costa zibaleese okusomba abantu kansuke nkuwe ko footage w'ekifaananyi tekati ndowooza kansoke nkuweeko ka video kano olyoka otegeere basi zizo bazireese zigenda otwala abantu batwale okusomba abantu batwale ba Museveni sira mulayini zipakinze pakeerera kwa na footage zirimu kubatakiriya ngiriza omuziraba zigenda osomba abantu batwale ba Museveni era abamu ku bo mubala basayidi n'abantu bavunaanyidda kati mbwayagala kubalaale esimenyewe yakyagula njya kuba ebusiya kwe kuleeta abantu abo tukyagenda mu maaso ngera soka kwa bu video bonna bwenda mu archive bweveewo tugenda okusimbula information nga buli kimu kitegedde kansoke nkuwena kano mukulu Segona kansoke video kenzije wa Segona gye tusembera yakatusoke na kano ndoza bulona buzanyidda kubona buli mu information katugende wano buterevu omukyala musafiri nabbanja wonna woli munnaye njala kugamba ensi tekungula tugikyalamu bukyaza ko wayagiviira ebigambo byogedde ngoli ku Laria Enale munogamba nti Kibalama ali ku kitebe kya National Platform gya Muterese ebigambo byo nga mwakamala okutta mu kyalo bigayo bibinyo nabbanja oyinza okufuna ekizibu gye bojjakaawo kino nkyogera nabbanja oyinza okufuna ebizibu gye bojjakaawo omukyalo bwati bwe yayogedde wulira osole ekavuye era wali ekavuye njamu balaka tulage Kibalama wali ekavuye nze olusi batunulira butunulizi yabo ne babateki kibaddamu genda maaso nkabaddiremu mukyala yagambye bw'ate osole ekavuye era wali ekavuye njamu balaka tulage Kibalama wali ekavuye nze olusi batunulira butunulizi yabo ne babateki kibaddamu genda maaso oye nabbanja nakonjala kajja mwana kuba twagala tugende ku speed ya iriri katwe tuva ku speed ya iriri mbutongole nakano kansoke nkabalage omukyala Kinyamatama ngabo mwe Kinyamatama mu district ya Rakai byasiba bikutuka yomu ku bantu abatandise ogobwa ku campaign Rakai ku speed anatira funa mboko Kinyamatama kibamukola kizibu nnyo Kinyamatama nejera mujimu wano nkyaba bu video buno bunabu events obaddewo then tuloke tugende ku information yatulese kati tugenze mu Busiro East bwe mala Busiro East video etandike
bwetumala Busiro East video etandike Busiro East ugitandikidde luddawa Busiro East Sseggona akalya ebyoya wetwogerera ebye bibi buli watu kamugamba tetwagala genda tukoya bebitiibwa tukoya olugezigezi onebaddeko yabadde era n'omufubutula bubi nnyo Sseggona era olwakimwaliriza okubayo meeting y'abantu nga 20 bagaba naye mumundeke nina right emirya mu constituency tera na right kungoba naye mumfususiza okungoba mundeke ojja kiwulira wano badde bamugoba olwasembyeyo Kabadiremu kati bwavuddawo nagenda nakubayo okungana nga bubiri bw'abantu 15 bona bakaza bagala amaseffuliya abayina looni za sako natandika bagamba wano wayogeredde ebigabo bino nabami mpuliddemu kenna kubambi mpuliddemu kenna kunenga sina kyakola naye nga mu mukala kati mpaka kuwulira mu bituko abeyita bibitiibwa nga ate baganda mmanya batubuzaabuza mpuliddemu kenna kunaye bwenzijukidde obusajja ebikola byekoza abaganda ngamba mu mutwalaganye mpaka kuwulira bubi wano abaddeyo nga yeekubira enduulu wulira tewaliwo ekitundu mu konstituensi yange kyalina buyinza kukingobamu olina obuyinza bungi nnyo obutampagira olina n'obuyinza bungi nnyo obutampuliriza olina n'obuyinza bungi nnyo obutampa kalulu naye mu buyinza obwo kyemuliimu wadde akabajjo k'obuyinza kuŋŋaana okwogera kampeyini zaggulwawo mu butongole omuntu kyayinza okuŋŋamba nti tokikola nti ojja wano mu lujja lwange n'okubirawo kampeyini kubanga lululwe lwa muntu bambi nange mpulidde ennaku naye nga ate nina obusungu ku busajja obwo muliddeko ennaku ne mmala empulira obusu kati nga sse ennaku n'obusungu nenga mu mukalakate buli walaga mu mukalakate kankabaddiremu ng'ayagala kaaba saagala kudemonstratinga byayogedde mujja bbulya mumala okukazanya then mbasomere wano ekiwandiiko ekimaze gobye mu kibya wulira tewaliwo ekitundu mu konstituensi yange kyalina buyinza kukingobamu olina obuyinza bungi nnyo obutampagira olina n'obuyinza bungi nnyo obutampuliriza olina n'obuyinza bungi nnyo obutampa kalulu naye mu buyinza obwo kyemuliimu wadde akabajjo k'obuyinza kuŋŋaana okwogera kampeyini zaggulwawo mu butongole omuntu kyayinza okuŋŋamba nti tokikola nti ojja wano mu lujja lwange n'okubirawo kampeyini kubanga lululwe lwa muntu kale ekisinga okwennyamiza baabuulira banakuwavu nnyo n'okusinga ye nga bamunakuwaliddeko kati mu butongole vidiyo etandise etya nzize mbawa update okusinziira ku Sseggona akali ebyoya engeri gy'abadde ayagala okuwanduukulamu Mathias Walukagga okuva mu lwokaano lw'ebyobufuzi nga yayita mu kitongole yasooka n'agenda mu UNEB n'agenda mu kitongole ekikwasaganya ebyesomeza waggulu n'agenda ku Motor Commission wa Kiso n'agendako mu buli kimu kyonna kyasobola yamaliza agenze mu Motor Commission nabawo 1,500,000 ne babeera bakambwe nnyo mpaka Sseggona lwe yaleese balooya be naye njagala sooka kukola clarification wana abantu bali mu nekimutambuza Lukwago ne kampani esibawolereza Mathias Walukagga no si Lukwago ndi company advocates no terimu mulimu alaka n'abalala besijja kwogera alaka ye special counsel sobola omwogerako abawolereza Walukagga mulimu alaka oyo musajja yali muzibu nnyo bawolereza so Lukwago tabankolo yawani wa Mathias Walukagga njagala kukola clarification kati n'amaluba bribinga kati
ebintu ne bifo bulungi nnyo ng'omusajja empapula ziri valid nenga electoral commission yali mugambye nti aleete olupapula olukiralifyinga nti baamu olupapula era luli valid wetwogere olwaleero olupapula balusavinze electoral commission ne lufuna balufunye ng'ennaku z'omwezi 11 era chairman w'akakiiko kulonda akyasirise wabula tava wa Salimu Sale nga Salimu Sale ne digi bebagala okujja Walukagga mu race eno nenga buli kimwe kyetaagisa Walukagga akifunye mu butongole ebbaluwa ntemunagirako wantu wonna nze njirina okusinziira ku droni zange nze njirina ebbaluwa yeno eraga nti Walukagga empapula ze zonna ezamukiriza ogenda okujoyininga university entuufu era electoral commission bagisaavi bazigada omusajja twamuwa buli kimu ekyetaagisa okuba nti ayingira university yiye ebbaluwa tolina ogenda gisanga ku bloga yonna kabeerani kebere TV kebere radio nze njirina wano ate sijja gipositinga nze njirina wano ngenda gikusomera ebbaluwa eno emala egobe mu kiga esomeja esoma bweti Organization of Islamic Cooperation Islamic University in Uganda Academic Registrar Office Your reference AR-151-1 date 11th of November 2025 to the Chairman of Electoral Commission, Dear Sir / Madam, clarification later. This is to clarify that Mr. Walukagga Matthias, registration in number 1 UKC MEO23FEB-586 SAT 4 mature aged aptitude test held on 25th of February 2023 and obtained a score of 54%. The mature age certificate expires after 2 years. 2 years if the candidate has not used it to enroll for further studies, otherwise the certificate remains valid. Any consideration accorded to him will be highly appreciated. Yours sincerely, Dr. Admin Ali, the Academic Registrar, Uganda Islamic University, or the Islamic University in Uganda. Yeye baluwa emaze egobe mu kiga kati mukulu Segona akali amaggo okujonga ogenda kutta busi Walukagga. Ebisigadde byonna akalodde wa mulime mwanyi kubanga ategeddeko ne sente zikuweddeko olina ettaka ly'otunda bitundu by'ensanje oba ali babubbi muno mbadde mubbira oyagala tunda ttaka oteke sente mu campaign nojja kuba bulungi tofaayo bulijjo tubaga nti people power temugimanyika people power mugitegedde. Of course ebbaluwa evudde bagiwadde electoral commission katunze electoral commission kyamaliro kakiiko by'okulonda otandika okwogera Olufalansa. Ebbaluwa evuddeyo Walukagga ebbaluwa evuddeyo ngeraga nti waddembo okukola buli kimu kyayagala. So kati ekyo kiwedde kati ensonga za Walukagga tuzirekere Katonda ebisigadde byonna biwedde bulungi. Ebbaluwa nabo pamakaga tosijja gikuwa yo ngisigazizza wano kubanga gyevudde nze mmanyiyo. Alright. Kati bwe mala okuwa ebbaluwa eyo ebyo biwedde. Katuyiteko na wano ndowooza. Katuyiteko na wano. Mwenda na Kampala ne Bannayuganda. Ebiseera bisinga tuga nti wandikola ekintu okulubya omudongozi kango yabe muyambe kkiriza. Simanyi Katonda Kyagulanyi gwasinza. Ne bali mwezo Katonda gwasinza. Musajja mukulu Saalongo Elias Lukwago yatiminza apo ne muganda we Sewanyana ne bakola ka joint campaign dare ne balumba bali mwezo. Sewanyana nakola Bulanda ne Lukwago kenyini yekutte mbulimba wanabunyiga kawulyo bukyawira nakati wali tanadda mukola statement yonna nonya akolo kwa Lukwago na jakoze nayo kile kigambo kyonna ne Sewanyana nonya akoba ina statement gyakoze wonna. Social media, mainstream media, kugula undi buli muntu amugamba jajja wekumyeko omuliro mu buli maawa sina mu mbugo mbuli maawa lwaki
yagambye engineer bali mwezo nti musajja mulema tasobola kudduka City Council yeetaaga basajja badduka Kaabalema nti ogambye otya ate abakyala tebaagala muntu ayogera ku mwana aliko obulemu kati munnange ojja kunoonya akaluwo kajja nga nenda bugisi mufungize kati bulijjo mugati wandikola ekintu okulumya omuntu ndowozikanga oyambe muyambe ekkiriza gwokimanyi nti Ssewanyana wakoledde bali mweza akalulu nga teyeetaaga nakuddamu kampeyini nga kyawedde dda nga statement gyewakoze bwe tuba ku nsi ezaakulaakulana obeera disqualified bwe tubeera ku nsi ezaakulaakulana ng'oli ku mulimu n'ogezaako okukola okulengeza oba okuvuma omuntu oyo yenna aliko obulemu nga muli ku mulimu gw'omulimu bakugobako kati bali mwezo mumulayize bulayiza kubanga ye lukwago ne banne baawedde bali mwezo naye nga omayisite boni taggwayo yafunye political capital kati kaakukubire ku ekyo ojja kutya gwe wagyogedde si yakutumye wulira bulungi nnyo Ssewanyana lero kwago kye mwakoze egibagiyita political error magwaya tebagiyita political error magwaya gye mwakoze omusajja mwamuwadde akalulu konna nga babadde akaagala kati mwekubya amanda mu mbugo mweyiye amanda mu mbugo eyo bagiyita political capital gye mwamuwadde ate mwakoze error owulidde wajjeemu okugulu kuno abakazi nga mama ekyo kyokka statement omuntu gyakola nga alabye ku bulemu bali mwezo gwayambadde amasuuti ng'onekaanekanya olubuto lukulinga entumo y'akasasiro kiba kitegeeza toyina kalu ekigambo kyokka ng'oli aggyeemu okugulu kuno akuggyamu alaba nga bambi ekyo kyokka kembere mbazungu kembere mbawalabu kembere omuntu yenna kasitaalaga disability nga wagimuvumye jjajjo batogenda kwasaamu bye bye Vietnam ekyo kitegedde bw'omala okitegeera kubira mukama mu ngalo ez'amaanyi wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ndowooza kamalirize ddala ne Sheikh Kiti then tulyoke tugende ku information eyatuleese Sheikh Kiti alina obwabwe bwe yasindise bwe buno wano wamanga mbuulize kujanga buli aje ekiwa oludde oluvuganya balina kye bamutadde kubamuzizaawo
tulekanga tukyali mirembe. Kyakubiri abali mu gavumenti please teri gavumenti esobola kuwangula butavaako ne bwe bubadde erina okuvaako oba etya oba etya tosobola kulwanyisa kuvaako n'okuwangula yagalagaana olwedde ne be mwatandika nabo bali 27 muli basatu tofiira ku bantu simuwagizi yadde osobola okukintu omuntu endabayo naye ekyamazima gamazima gasigale nga getulambise saidi y'abavuganya okujja mu buyinza okukyusa gavumenti byonna siwe bijja okukoma teri gavumenti egenda kuleeteranga byakulya nasere zabwerere ng'era naffe abali mu buyinza temujja kulwanyisa kuvaako muwangule gavumenti zamala kuvaako mu kujja yagalagaana kaso yagalagaana buli lunaku olukya lutegeeza gavumenti kuvaako nange kufa naawe ne wiiki eggwako kyetegeeza kati raba mukulu kigwotulekera gwe abantu 12 etz ekyo muliko gimu y'omuntu omanyi kyekitegeeza nga mu Tanzania tekibangawo nga kisoose mu ggwe bannabyabufuzi bino byakuyiga gye tuli sigala mwaka obuntu bannabyakwerinda sagala bagambako kuba ndowooza abo bo tebagambwako yadde nobalina gye bazaalwa ensi ebalaba bannange ensi ebalaba bannabyakwerinda ebitogi byeweetimbye oyinza okuba nga mu ofisi mubwetimbidde si gwosoose eyakagivaamu tomanyi gyali ne gwe yaddira mu bigere tomanyi gyali omulimu gwagale naye ak'obuntu kaliruddawa munsaasire kaseera k'okukungubagaata okuyingizamu ebifaananyi bwe bityo yadde ndaba ffenna akira bitukwatako mu mbeera eyo obwa Sseruganda nga bannayuganda naddala abantu abakulu abali mu myaka mwendi abali mu myaka ffenna gye tulimu saasira kwange okusembayo eri ab'enganda z'omugezi naye alright katumuveeko tugende ku video entuufu yatuleese. Alright, njagala okwate empandiiso n'ekitabo owandiika ebintu bino bye ngenda okutegeeza olwaleero. Okusookera ddala kansooke empiseewo kano. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Secretary General n'abakulembeze ba National Platform mwenna abeesimbye ba candidate muwulire bino. Kansooke Chairman w'akakiiko by'ekulonda atumbudde era awulira bulungi nnyo. Njagala okuloopera eggwanga ne bannayuganda mwenna tugenda mu kaluka protest vote nga nakoze mwezi 15 mwezi ogw'oluberera mwaka 2025 gwe mwaka ogujja tubuzaayo ennaku mpawe kaaga ate tuyingire olwekaano. Saagala mufe ku magye byayogedde awo nzijjawo njagala muwulire bulungi nnyo. Akakiiko k'ebyokulonda nga kakolagane mukama waako Nyandi Yosoferi bayingiza ebyuma eba biometric voting scan system ngera tubuzayi nako ntono nnyo wabula abasajja bano n'abakazi tebataddeewo sensitization kusomesa bannayuganda bonna bagenda okweta mu kalukano bagenda kubirondesa batya. Abalina okuba nga basomesebwa mu be tuyita ba stakeholders mwe muli abeesimbyewo abalonzi abagenda okulondesa n'abo bagenda okukiikirira abeesimbyewo be tuyita ba stakeholders. Wetwogerere essaawa zino akakiiko k'ebyokulonda kali mu kusomesa ba NRM cadres across the country secretly. Njagala nsewulire video etandise. Chairman w'akakiiko by'okulonda Simon Bakama ne banne bali mu kusomesa ba NRM cadres secretly mu hoteli ez'ebbeeyi mu resort ez'ebbeeyi n'ebifo ebyenjawulo across the country secretly nga basomesa engeri gye bagenda okubbamu akalulu nga bakozesa biometric scan naye nga abantu ba stakeholders omuli abeesimbyewo ba agent n'abalonzi tebannafuna sensitization bagenda kulondesa abatya bagenda kulondesa ki ebyuma bikola ddi bikola bitya data atambula atya bamukuuma batya tumufuna mututya. Wabula ye Simon Bakama secretary ali mu bali mu kusomesa bakadazi ba NRM across the country nga bali mu seminar basoma before today or tomorrow or other week. Mukama nyambe ngenda kufuna footage oyo ngenda kwabya Bakama byabakama oli mu kusomesa ne banno musomesa abasajja ba NRM bakazi ba NRM engeri gye mugenda okubba mwaka nga mbasomesa biometric scan voting scanning system. Wabula ba stakeholders omuli ba candidate aba national platform
omuli ba agent n'abalonzi mu Uganda tekuli muntu n'omu yategedde system egenda kukola etya. Kyetuyita sensitization kyetaagisa before elections, kyetaagisa okusensitizing abantu almost 2 to 3 months about that system. We are remaining with just 1.5 months to the election, but none of the stakeholders knows exactly how the biometric scanning voting system, how it works or how it functions. So, Mr. Samuel Bakama, how are you going to come out in the public to inform Ugandans that Museveni won the elections according to the numbers and the masses of supporters of Robert Kyagulanyi Ssentamu? Essaawa zino omwami ono etteeka limugamba nti alina okuba nga asomesezza bannayuganda okuli bakandidate abeesimbyewo, okuli abagenda okubakiikirira okumubulu bwabwe, n'okusomesa abakakiiko by'okulonda abagenda okukozesa ebyuma ebyo be tuyita stakeholders. Naye ku bonna ba stakeholders okuli ba agenti, okuli ba candidate, tekuli n'omu ali sensitized ku system eyo, wabula ye kyamana by'okakiiko by'okulonda bakuŋŋaanyiza ba NRM cadres across the country bali mu kusoma system nga bw'eneekola. Is that free and fair elections? Aho tuvuddewo, njagadde mbategeeze mutegeere ebintu ebyo byonna nga bwe biri. Kansubira ekyo mukiwandiise. Tugenze ku kirala. Mu system y'okubba obululu across the country nga bakozesa abaana bonna abali mu masomero aga government n'aga private. Electoral Commission ngeyita mu ba RDC n'embitongole omuli CMI ne police balina enkola eno gye bataddewo. Gw'omusomesa yenna oba headmaster oba headmistress ng'okwasaganya abaana okuva ku primary 1, primary 2, primary 3, primary 4, primary 5, primary 6, P7, senior 1, senior 2, senior 3, senior 4, senior 5, senior 6. Nga mulimba supporting staffs, but teachers and the others. At the Electoral Commission, telecommunication companies, n'ebitongole by'okwerinda bina system endala y'okubba akaluyeru wakangi basomere mugiwulira bulungi nnyo. Already, Anita Amongi ne banne across the country bayingira dda amasomero bagajjako nini numbers na buli kimu no system bade basombera abaana. Bamanyi buli ssomero abaana biririna babajjako dda details ne bajjako ne fingerprints na buli kimu bamanyi figures. Kati bakwata either headmaster oba headmistress oba musomesa yenna ne bamugamba nti kozesa system eno otuwe details etwagala zeziri. Waba kugamba kwata essimu yo onyige star 194 ash oteekemu yes. Ne bakubuulira essomero lyo bagenda okukubira ng'olwedde essomero lyo balimanyi system etambula bweti. Bagamba kwata essimu yo baba girina olwedde essimu yo omusomesa oba ya headmaster. Ne bagamba kwata essimu yo. Ne bagamba place oba nyiga kamunyenye emu 94. Ne bagamba zaako akasalaba. Then oteekewo okkirize onyige pesa lya yes. Then ne bateekako erinnya ly'essomero. Bwe bateekako erinnya ly'essomero ne batandika okugamba tandika oteekemu buli kibiina abaana abakirimu mu system egyo bagambye n'obateekamu bonna. Bw'omala obateekamu ng'omaze obbiteekamu then nga bagamba nti place star again 194 ash then say yes. Bino bikolebwa bagiso ku buli sabo county, ku buli parish, ku buli gombola. Era nga bakikola okwetoola eggwanga lyonna buli wali polling station ewasangibwa essomero. Njagadde ntegeeze eggwanga, ntegeeze ne president na buli kimu kyonna kye bagenda okukola. Kati ntandise kubabulira system bagenda okubbira. Eya isi njibasomedde nga bweri, mbasomedde system gye bagenda okubbiramu akalulu mu masomero, kati mugitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala ogitegeera, ebisigadde byonna bimanyi bulungi nnyo. Bwe mmala obitegeera, kati omwami ono
amagye gayogedde bino wammanga bw'ogwogera bino wammanga njagala tuyite mumpitira ayogerera UPDF akakiiko k'ebyokulonda mumpitire poliisi na buli omu ne bamemba parliament mwenna n'omukulembeze amagye gayogedde bino. Amyuka ayogerera amagye ga UPDF Henry Obo atugambye nti bakizuula nti abasirikale ba Uganda bakyali balubatu kale nga kibakakatako kukwasizaako poliisi okulaba nga okulonda kuno kubaamu emirembe. Kyokka ono asabye abalonzi bonna nti tebategana na byakukuuma kalulu kubanga olumala okulonda akalulu badde waka amagye gasigale nga gakuuma akalulu kano ssaako n'akakiiko k'ebyokulonda. Omusasi waffe katuwa ebisingawo ku ggulire lino. Okusinziira ku mateeka agafuga ebyokulonda mu ggwanga, ekitongole kya poliisi kyokka kye kikkirizibwa okwetaba mu kukuuma emirembe mu kaseera k'ebyokulonda. Kyokka singa embwa etuuka weegayize mmwanye, etteeka likkiriza poliisi okusaba obuyambi mu bitongole ebirala, gamba ng'ekitongole ky'amakomera, abakuuma ebisolo ko ne bannamagye. Kyokka enfunda nnyingi abavuganya gavumenti n'abayaayaanira enfuga etambulira ku mateeka bazze balaga obwennyamivu olw'amagye okwefuga omulimu gwa poliisi mu kukuuma abakola kakuyege n'okulonda kwennyini bo kye bagamba nti kimenya mateeka. Kati olunaku olwaleero amyuka ayogerera amagye g'eggwanga Henry Obo atugambye nti nabo tebandiyagadde kwetaba mu nteekateeka nga zino, naye abasirikale ba poliisi bakyali batono ddala, kale nga mu mirimu nga gino beesanga nga balina okubakwatizaako. Even if all the Uganda police forces, including the IGP, was deployed now to the polling stations, you'll find that the number of polling stations outweigh the Uganda police force personnel. So it's inevitable that the UPDF will come in to give support to the Uganda police force so that we have peaceful election. Tifengeje ly'abantu tujja kubeerawo okulaba nti n'akaseera kano ak'okulonda abantu balonda mu mirembe. Ngemu kukawefuwe okukakasa nga akalulu kaabwe kakuumibwa, bannakibiina ki NUP baavaayo n'eŋŋombo ekunga abawagizi baabwe okukuuma akalulu kono kakaayanira singa kabbibwa. Bano bannamagye babasabye okubyesonyirira ddala olumala okulonda bonna badde ewaka. Etandikidde wano ewangaala. Tugenda mu kalulu ak'okwekalakaasa. Kano akalulu basaba ne bannyabo osike ka bulijjo. Tumpulira bulungi. Kano akalulu sike ka bulijjo. Kano akalulu bakayita protest vote. When you finish voting, please, you go home and then you wait for the time for the announcements of the results or the time for counting of it. That's when you could go back. Other than crowding the polling stations and becoming a security threat to other citizens or trying to intimidate others at the polling station. Okwogera bino babadde mu kutongoza enteekateeka z'okukuza olunaku lw'amagye olujjukibwa bulinga 6 February. Ku mulundi guno entikko y'emikolo gino yakubeera mu bbendobendo ly'ekigezi. Holo. All right. Tugendagendako mu mateeka amawandiike, tugendeko ne mu forensics. Abo mbandekere ngenda bakwasaganya mbandekere ngenda bakwasaganya mu ssaawa zino kati katandika butandisi. Katandikidde luddawa waliwo wetulaga waliwo okulera okombeso wano. Ngenda baga bibigambo bino bibake mu ntumbu era mugenda biwandiika bulungi nnyo. Ekisookera ddala amagye ga National Advance Movement oba National Resistance Army mu high command yaabwe baatuula ne bagamba Museveni nti bagenda kudelivaringa victory ku ye ne family ye. Victory yeruwa ye involvement eri irigo mukweyingiza mu kalulu. So Mr. Simon Bakama, I'm here to inform you that we have all information and evidence that during the High Command meeting, which was presided over by Museveni and his son Mohoz, the top commanders in UPDF, they decided and informed Museveni that they are going to deliver victory to your family and to Museveni. So we are not surprised that the top officials in UPDF, they've come out to start get involved in the process of elections in Uganda. But Uganda is known for Museveni.
UPDF, constitutionally, you are not supposed to get involved in any electoral process. The only forces which are supposed to get involved in any electoral process, that is Uganda Police. If it is not enough, then the Uganda Prison Services get involved. Those are the two forces. UPDF, you are not supposed to be near anywhere to the electoral process. Nchidam. Basajja bakulu abo abali ku matala aga waggulu ba generali. Bibali batudde mu lukungana lwabwe olusalawo ku nsonga z'okutulugunya n'okutta bannayuganda n'efuga bbi. Mu meeting bategeeza Nyandi Yoseferiti Bahabwe mutabani wa Kale Kyensete tumizezede sanga bisibe na nyine Kabiyonjo etambula ne mutabani wenti bagenda muleetera obuwanguzi oba baagala oba tebaagala mukwase kubanga abantu bagenda basalewo kikyakola bo balwana era bakimugamba mu high command. So mukulu Sseyo Bakama omuntu yandikubuuzizza ngenda bikubuuza kuba nana amateeka gentafute gegenfunye nga njagala gakusomera bulungi nnyo. One, kimenya amateeka omusirikale wa UPDF okuyimirira mu uniform n'obulimu abubiri n'omuntu omwetolowe okulinga Land Mine okwogera ku kintu ky'ebyokulonda mu ggwanga wonna. It breaks the law in the first place. It breaks the law and the Constitution of the Republic of Uganda. Any serving UPDF officer to get involved or to talk about any electoral process in Uganda. Your duty is to secure all borders of Uganda. You are not supposed already mwamenyedde teka. Mwamenyedde teka. Kubanga mu high command mwagamba Nyandi mugenda muletera victory. Katulo kuba nti mwina kawo mentality. You've exposed yourself even before elections. We know the reason as to why you came. Mwakyogera lunye. Kati njala mba atwaleko ku Nassale maluba bulyako ebintu bino nga ne mukama wammwe waali ategeera bulungi Sseyo Bakama mu nsonga zino wammanga. Njagala okwata akapapula ne kkalaamu akatonotono mpandikira ebintu bino wammanga. Ngenda bikwogerera mu Luzungu mbikuvunde mu Luganda wotategedde ng'ongamba. Tugenze ku Uganda People's Defense Forces. Kujjire tugamba nti bya UP gy'abanna Uganda ayina okunywa ku mazzi. Amateeka gasobola gati n'ebiragiro. Bino Commission tesobola bibasomesa. The Constitution mumpudize bulungi. The Constitution, the UPDF Constitution and responsibilities of UPDF. Musemateeka wa UPDF n'obuvunanyizibwa bwabwe ng'aba UPDF mu ggwanga lya Uganda bye bino wammanga is to keep Uganda's border safe from enemies. Mu Constitution ya Uganda ne masemateeka wa UPDF obuvunanyizibwa bwabwe kwe kukuuma eggwanga Uganda n'ensalosalo zaalyo lyonna eri abalabe abayinza okuliyingira mu oddirumba bwe buvunanyizibwa busooka. UPDF has no role to play in the election process in Uganda. Eggye lya UPDF terinina wadde olukusa wadde olusiddiiku olugikiriza okwetaba wadde okweriraana mu kulonda kwonna okugenda mu maaso mu Uganda nga bannansi bagenda okwesalirawo. Tugenze mu maaso. The Constitution of Uganda outlines the primary duties of every citizen to resist as or to register as a voter. Ulira. Constitution ya Uganda empandiko bulungi. Ekunnyonnyola bulungi nnyo obuvunaanyizibwa buli munnayuganda okwewandiisa ng'omulonzi. Kidde mu bulungi okitegeere. The Constitution of the Republic of Uganda outlines the primary duties for every citizen to register as a voter. Semateeka wa Uganda eyawandiikibwa okuva mu 1962 ng'oggyeko n'owa Museveni 1995 akutegeeza era akulambulira bulungi obuvunaanyizibwa bwa munnayuganda yenna alina obwongo butegeera nti oteekeddwa okuba nga wewandiisa okulonda oba ng'omulonzi. Tugenze mu maaso. Voting itself is not a right and responsibility of every Ugandan above the age of 18.
okulonda buvunaanyizibwa era ddembe ery'obwebwange eri munnayuganda yenna asukka emyaka 18 n'okudda waggulu. Mu kawaayiro namba 17 mu constitution ekwasaganya ebyokulonda. Kankakudde bulungi. Voting itself is a right and a responsibility of every Ugandan above the age of 18. Outlined in the Article 17 of the electoral process in the Constitution of the Republic of Uganda, Musemateka Uganda, akawairo 17. Tugenze maaso. The key constitutional responsibilities of the citizen in the electoral process includes the following. Wulira bulungi nnyo. Obuvunaanyizibwa mu ssemateeka wa Uganda nga gwe munnayuganda akuze kuva ku myaka 18 bw'olina naddala mu kiseera ky'ebyokulonda bwe buno wano wammanga bwe ngenda okukumenyera nkiddamu bulungi. Obuvunaanyizibwa bwo obukkakatako mu ssemateeka Uganda nga munnayuganda bw'olina okutuukiriza mu kiseera ekyokulonda bwe buno wano wammanga. Akasooka. Every citizen above 18 years, he or she, buli munnayuganda yenna asukka emyaka 18, oba oli mulenzi oba oli muwala oba oli musajja oba oli mwami, buvunaanyizibwa bwo okuwandiisa ng'omulonzi naddala mu kulonda okubeerawo nga kukyusa obuvunaanyizibwa oba obukulembeze saako n'okukyusa mu ebyo ebitambulirwako mu ggwanga Uganda kye tuyita referendum. Kati kunnyonnyola kitegera bulungi nnyo. Every citizen above 18 years, it is your responsibility or your duty to register as a voter for the Republic of Uganda in the elections and referendum. Ekyo nkimaze. Tugenze kawaayiro akala. Promote democracy and rule of law for the nation well-being. Bwe weetaba mu kulonda okwo oba ossaawo enfuga ey'amateeka n'ebiragiro n'ey'emirembe ng'ogezaako nnyo okusitula eggwanga lyo n'eri obulungi bw'abannayuganda bonna abagiwangaaliramu. Akalala. Participating in civic activities. Every voter has a right to engage in the election process on a polling station, witness free and fair polling electoral process. Buli munnayuganda yenna asukka emyaka 18 ng'obwongo bukola bulungi so singa obwa daily drinking general oba bekuru oba namayanja obwa nabanja o omuntu yenna ali mu NRM abo njagaddeko kumenyako batonotono nkiddamu. Buli munnayuganda yenna asukka emyaka 18 ng'obwongo bukola bulungi nga tebulinga obumenya kikkakatako okwenyigira mu kusomesa kye tuyita civic activity oba civic education naddala mu kiseera ky'ebyokulonda olina eddembe okikola kyenkola nawe kyokola. Mulina eddembe okwenyigira mu kulonda okubeerawo nga mugenze ku polling station we balondera okubeerawo ng'omujulizi ng'okulonda kutandika nga kwa mirembe mu nkola eri mu mateeka. Kati gwe General Obo bw'ogamba nti bamala okulonda badde wammwe kawaayiro kikoosoma mu ssemateeka. Tugenze mu maaso. Cooperating with the lawful agencies, citizen, it is their duty to cooperate with electoral commission in maintenance. Bakugamba nti omutuuze yenna munnayuganda omulonzi kiri mu tteeka eppandiike okuba nti okolagana n'abo abavunaanyizibwa
kubikwasaganya ku kulonda mu ggwanga kubanga buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu n'okukuuma amateeka n'ebiragiro. Tugenze mu maaso ku buvunaanyizibwa obulala. Nga tuli mu kiseera eky'okulonda. Ompulya bulungi nnyo. Kati owa poliisi ono w'amagye mugambe bino ebintu bino owulira bulungi nnyo. Buli bwonna obuvunaanyizibwa mukuteereddeko. Kati bw'omala okuwulya obuvunaanyizibwa obwo waliwo obulala bweyongera mu ssemateeka bwe buluwa. Attending rallies of candidates. Okugenda ne weenyigira butereevu ku nkuŋŋaana ez'ebyobufuzi abeesimbyewo ze bakubye obwo n'obuvunaanyizibwa bwo. Witnessing the voting process at a starting time. Okubeerawo ng'omujulirwa ku lunaku lw'okulonda nga kutandika musaaze kutandikirako. Witnessing the count of votes. Okubeerawo ng'omujulirwa ng'obululu buno bubalibwa akawungeezi. Wali ewasooka witnessing the voting process at the starting time. Teriiwo wakakiiko ka byakulonda akkirizibwa kusumulula oba kusumulula kutandika kulonda nga tewaliwo balonzi bonna bazze ku polling station. Tekikkirizibwa mu mateeka. Bwe batebazze mulinda mpaka lwe banajje batebazze muzingako buzinzi bintu byammwe nga mudda gye mwavudde. Tugenze mu maaso. Era buvunaanyizibwa bwo okubeerawo ng'obululu buno bubalibwa oluvannyuma lw'okulonda. It is your responsibility as a citizen to witness the declaration of the winner at the polling station. Buvunaanyizibwa bwo Munnayuganda okubeerawo nga babala ne balangirira ebivudde mu kulonda ku polling station w'olondedde. Mr. Obo, do you copy that? Tugenze kawaira akala. To witness the signing and the handover of declaration forms to the agents of the candidate. Buvunaanyizibwa Munnayuganda ng'omaze okulonda okubeerawo nga bassa emikono ku mpapula ezo ezirangirira wangudde ssaako n'oyo asembye nga Nnyandi Yosoferi eri abo abakiikiridde abeesimbyewo ku lunaku olwo. Tugenze mu maaso. Witnessing the closure of the polling electoral process of the polling station. Buvunaanyizibwa bwo nga Munnayuganda okubeerawo nga byonna biwedde bulungi nnyo ne polling station ebagiggalawo nga wali bulungi nnyo ne baga nti wakyali kulonda okulonda kuwedde. Ebipapula byonna buli kimu kitu kifunye nti biwedde buli mwagenze wajjajjawo gye bagenda okubaka nga byonna bivudde mu kulonda bitegedde obula buvunaanyizibwa bwo. All this found in the Parliamentary Election Act 17 of 2025. Bino byonna bye nkumenyedde si bya parapase bisangibwa mu tteeka Parliament liyakkiriza n'eribaga n'eriyita n'eriwandiikibwa erikwasaganya ku by'okulonda mu kawaayiro 17 akawandiikibwa ne kayisa mu mwaka gwa 2005 era ne kateekebwa mu kyapa ky'eggwanga mu gazeeti oba ku mwaliriro oba ku muko ogw'ensanvu-mu-ennya ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'e11 omwaka 2005. Ompulya bulungi nnyo. Kati mukulu Obo tukyagenda mu maaso sinnakuta. Agents mwe abakiikiridde abagenda okwesimbawo. Ba agent abakiikirira abagenda okwesimbawo. Ba agent babakiikiridde abagenda okwesimbawo okubabeererawo okufuna empapula zaabwe n'okumanya ebivudde mu kulonda. Tugenze mu maaso. Polling agents means a person appointed by the candidate as a polling agent. Omuntu oyo ateekeddwawo ku lwa candidate yenna okumubeererawo we atali okumukiikirira okulaba entambula y'okulonda nga bwekubadde n'ebivudde mu kulonda okubifuna. Ulira bulungi nnyo. Kano ke kasembayo.
So Mr. Obo and the entire UPDF command, previously when you held a meeting with General Yoweri Kaguta Museveni and his son Muhoozi Kainerugaba, you informed him that by all means we are going to deliver the victory for 2026 presidential election. That's why they are in charge of election process in Uganda right now, which shows the impunity and the dense thinking capacity of the UPDF serving officer, mostly the generals, to come out publicly to intimidate Ugandans, thinking that we don't know our rights in the electoral process. Mukitegedde bulungi nnyo. Njagadde obasomera ebintu bino mbizzeeko mu Luganda mbizze mu Luzungu. Nga njagadde obbanguiza buli mwategeera ebigambo bino. Abamanyi Oluzungu bulumanyi bulungi nnyo n'amanyi Oluganda mulumanyi bulungi nnyo, njagadde obbanguiza. Kati mukulu UPDF serving officer mukulu Obo. Omanyi bagamba nti ennyanja bw'ebeera mu kisero ng'envundu evunze endala. The name Obo sounds to be that you are coming from the northern part of the country, which we thought that people from northern Uganda are not viable, it's not easy to compromise them. But these days we don't understand what is taking place in the country. How dare you come out publicly to intimidate Ugandans when you don't have any article in the constitution which allows you to come out to say so? It is illegal. Chimenya mateka. First and foremost, the only known forces which are supposed to be on the polling day, that is the police and prison, because those two forces, they have the similar constitutional right, similar duties in the process under the public service duties. Mukitegedde bulungi nnyo. Mu nteekateeka y'amateeka n'ebiragiro, Uganda Police ne Uganda Prison Service bye bitongole byokka ebirina okubeerawo okukuuma emirembe n'akalulu mu nkola yonna eriwo. Amagye tegalina we gali wonna mu constitution ya Uganda, tegalina. Era oyo Cheri yakoze ensobi okujja okuyina mu kamera n'agamba bwe tumala okulonda tudde waka UPDF egenda bikola olw'ensonga nti mwamala dde okugenda Museveni mugenda mu deliveringira victory. Yensonga lwaki mbadde mukwate mundu Lwasa Mayinja nga mutiisatiisa abantu mu campaign trail ya Kyagulanyi, kubanga mwadde mwategedde dda nti mugenda kukozesa amaanyi okwagala okuyisaawo ebyammwe. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekirwa. Nga Sheikh Kitiwa bagambye nti buli kintu kibeerako entandikwa ate kibeerako enkomerero. Teri muntu yali awangadde okusooka ku myaka Katonda gyemuwa. Teri gavumenti esobola kufuga mpaka lubeerera. Era etuuka ekiseera n'evaako, wabula envaako yaayo yeyawukana. Nkiddamu, buli gye mukoma okunyigiriza bannayuganda n'okukola effugabbi, mwongera okusiga obukyayi n'okweyiwa amanda mu mbugo. Nkiddamu, the entire family of Museveni, if you can't sit down and ask yourself that God has blessed us to lead this country in a mafia way for 40 years, people are tired of us. Why can't we leave Uganda to decide? But for you still forcing yourself on Ugandans who are already tired of you, you think you are going to survive. I remember late Muhammad Minyaro Gaddafi. He was a good leader. He was providing each and everything which is needed in life amongst the Libyan citizens. But unfortunately, they got tired of him. They told him to leave power. He said no, because he had almost whatever Museveni has right now. By the end of the day, it was just a small group of youths who raised up. It ended up that all citizens whom Gaddafi thought that he had been helping them raised up against Muhammad Gaddafi is nowhere to be seen. So it's the same thing which is going to happen to Museveni. You are giving NRM cadres money. You are keeping on torturing and kidnapping Ugandans
forcing yourself on Ugandans. You are buying weapons of mass destructions, bribing every person, kidnapping, bullying, using all sorts of courts of law, forgery crimes against indigenous Ugandans, thinking that you are still in power. Time is going to reach when you don't have any answer to Ugandans because people are tired. Even your NRM cadres, some of them, they just smile towards you, but they are lying to you. They hate you and they don't like you. If you want to prove that today, just minimize your expenditure in your campaign trail, you understand. Just kwata mbukwas wiche munga total descent za campaign trail yo ojja tegeera nteba kwagala. Mutabani wa Gaddafi eyali addukidde e Lebanon. Eno story temwagigobedde kanji bumanyize ensonga nnyo. Mbulenkera ku makyaso okusoma international news nga soma local news. Kubana ba Gaddafi omu abadde omu ku babadde basigadde yadduka n'agenda e Lebanon okufuna obudamu ne bamukwatirayo abadde mu kkomera. Ekimuvunaanya waliwo munnansi wa Lebanon gwe battira mu ggwanga lya Libya. Naye battira omusajja oyo mu Lebanon. Mutabani wa Gaddafi ali mu kkomera yalina emyaka egi. Statement wezigamba temugamba nti bino byange. Statement wezigamba. Mutabani wa Gaddafi yalina emyaka egi ebiri we bakwatira kyali mu muntu Lebanon bamutta. Era mu file gye bamusomera bamugamba nti you knew nti yamanya kulukwo lwatta omusajja mu Lebanon n'atayogera n'atavaako kyakkola. Kati bamusiba bamugamba abakumbeeringa lete $9 million bagenze okulanga sente teziriwo bamusaba $900 ejja dola bamuta. Naye bamugambye tasobola kufuluma Lebanon mpaka ng'emisango giwedde. Kati wano wembuuliza Nabbanja oyimiridde gy'obadde n'ogamba Kibala Mali ku kitebe kya National Platform ekavule nga mwasse mukazi we wiiki 2 babega. Kibala Mali tamanyikiddwako waali. Abantu baffe wona mu makotte mbatadde mu makomera. Mulina basement buli wamu ezijjudde buli wamu. Mulina n'amaka gammwe mu Kampala mukono wa Kiso ge mwazimba zi mansions nga wansi mu basement mulina zi safe house. Ladies and gentlemen, I'm here to inform Ugandans that every senior minister in Uganda government, Museveni's government, some of them they are responsible in the ongoing kidnaps. And some of our comrades, they are not in torture chambers, they are not anywhere in any prison. They are kept secretly on different farms of government officials. They are working as slaves. Nchiddamu kachidde mu Luganda. Abasajja bali mu gavumenti ya Nyanda Esoferi balina amayumba amanene mu Kampala mukono wa Kiso nga gayina basement nga bo bennyini beenyigira mu kuwamba bannankyukakyuka n'abasibiro oluvannyuma bajja bwe batwala ku mafaamu gaabwe ne babasiba ne babalimisa ng'abaddu. Kino kigenda mu maaso mu Uganda. Wabula bagenda okujja mu basement ng'oyiisa amadinisa. One, emmere gye babawa erimu eddagala erisiimuula Windows. This is true story. Emmere gye babawa emmere ng'ebasiimuula Windows. Kati w'ogattako trauma n'ogattako torture. Ogenda okuveeri nga bakutwala butwazi ng'embuzi ente gye batwala ku muddo okulya nga tokyalina ky'osobola kulowooza mu bulamu bwo. That's why mwawulirako nti abaana abamu babata nakugamba ewaffe simanyiyo. Mwali muwooza abaana basaaba. Bata omwana bamugamba tukutta n'agamba simanyi sina wa famire gwe mmanyi ne waffe sikyamanyiyo.
wotukira okwata omwana munno n'omuteeka mu basement ng'omuwa emmere erimu eddagala erimusiimula obwongo. Eddagala esiimula obwongo mainly liva butabika wali eddagala eritera okusiimula abalalu. Please, abaddeko kuno almost for 6 years twafunanga abaana kuno abakonfesinga nga tebamanyi waabwe. Video twazizanyanga kuno ng'omwana aganzi semanyi. I don't know myself, I don't know my family, I don't know everybody. Kati abaana bali ku farm balimanga baserevuzi tebemanyi. G'omuntu watukira okuba nga tamanyi linnya lye, tamanyi wa Luganda nga ne gyeva tamanyiyo. This is taking place in Uganda. If you want to prove this, we've been teaching people or informing them about the 50-year Twist Master Plan and their ideology. The ideology is taking place right now in Uganda. Whoever comes out to talk nonsense on social media without preaching the real information on the real issues which are taking place in Uganda, that one is a fool. Because they lack information, they lack history, they don't know what we mean when we say about we are under dictatorship. Bino bye mbagamba bintu bya ddala. Abantu mbadda ne beewunza ye ng'alowooza tuli mu kusiika mbere nga ye tafunaako kizibu famire mbepata history tebamanyi ebisongo bye tugijje. Era n'abantu nga bawanga bali Kenya tebakyayi baafuka mombozi nga tasobola gadi muna Uganda nga yeyiika Windows. Bambuyiwa amadinisa. Kino kibagambye ba comrade abamu n'abaana ba indigenous bali ku famu z'abasajja abo bali makasooli balunda nte balongosa compound zaabwe nga babayiwa amadinisa completely due to torture. Bakutochalinga ne weevaamu. Nakugamba mu bulamu ne bw'obanga ofunye ekizibu kitya, stay calm. Teweevangamu. The moment weevaamu oba olwozinze teweevangamu. N'oba oli mu mbeera ki teweevangamu. Abaana batuuka ekiseera ne beevaamu. Kasita weevaamu n'oggwamu essuubi oba oyolekedde okuyika amadinisa. Daye osome 50-year Twist Master Plan kati almost eri ku 70%. Wabula Kyagulanyi agikwata mbwe vu ye resistance gy'olaba. But what pains me most, at the time when we came out to address that issue of the 50-year Twist Master Plan, for us, we didn't know that Museveni has his agents, himself he created in opposition to act in opposition as if they are working on behalf of Ugandans. But unfortunately, these were among his Banyarwanda agents who camouflaged as indigenous. They nicknamed themselves Chiganda names, Banyankore names, Bachiga names, Batoro names. And these legs of people all who are in Imego right now, these are Banyarwandas, the Baganda Manya. That's why they are fighting to block Robert Kyagulanyi Ssentamu a national platform. That's the system. Balina okubeera actors abalina okubazanyira obutalaga kifaananyi kiri ekya 50 Master Plan nti bonna Banyarwanda batuusi. Balina okuleeta Abanyarwanda manya, Abaganda manya, Abasoga manya, Abakiga manya, Abatoro manya, ne babeera nga bazanya politics waabwe. Olwa musajja kufiirako mpalana kuba nga kyakuba akimanyi ekintu kinene kitukuba. Njera kuwa ekyokulabirako. Nze wano ensi yanvuma kulwa Ssaabasajja Kabaka.
naye abakimanyi omulimu gwe nakola bonna basirise bagamba tebanjogerako tebasobola kwogera buli gw'olya nga yasamira ku linnya Lumbuye tobuuza ava ludda wa yaani mission yali werokalitukyedira okujja empologoma ya Buganda nenwana olutalo nagumira okuvuma na buli kimu kye bampita kubanga tebaamanya kikyali babega wa kintu ekyo. Abasajja batula mu meeting abali emengo ne badecide nga kabaka aveewo bemu ebitiibwa abebitiibwa simanyi bano basajja ba kabaka mu America bano basajja ba kabaka e Boston bano basajja ba kabaka e Bungereza they sat they agreed ne bagamba aveewo nga beseva mengo ne bwendigende ewaddunda gwe simanyi bwafaanagana ndi mugambe entalo zimukoze nalwana mwe mwali okutaasa omudduwo n'okutaasa Obuganda. Gwe teweebuuza lwaki CBS ne BBS balwanyisa muzzukulu wa Buganda on a daily basis kubanga Museveni baakozesa nakugamba nti abantu bonna bali emengo bonna genda omugamba atambule ng'Omuganda tebasobola batono nnyo buli afunamu ekituufu naga wano nga wawunya ngadduka emengo bw'oba osobola okufuna access ku bantu bonna abadduse emengo abuuze Lumbuye byayogera bituufu bajja kugamba leka omwana oyo Katonda alimanya kyalimuwa. Buli yadduka emmenga ganti omwana oyo Katonda yalimanya kyalimuwa. Kyova olaba buli lw'osanga enkweza engerwanyisa tobuuza oyo akolera ani bwe mba simentioning nze lijja nga security alert sigiwadde kuggwe. Why do you complain about the security alert? Lwaki okayirira kamulali gw'otalidde? Njala soka kati njala kuwa technicality zino bwe mba sogedde ku linnya security alert njiwadde ggwe bwe mba njogedde ku muntu omulala nga mmanyi bagenda mutuusaako gw'obulabe gwe lwaki okayirira ekyotalidde? Unless you are protecting, you are blocking, you are defending someone in the process. You understand? More intelligence worldwide, the all world intelligence in different countries, they collect a huge garbage of intelligence. By in the process, they find just a small, real intelligence. Era ne bagikozesa. Mu bitongole bikola obukesi mu nsi yonna bakuŋŋaanya buli kasasiro omuyitirivu wa information. Naye ne bajjamu akantu akataweza wadde page aka information gye baagala. So kye bayita information. Oba efulumya etya oba efulumya etya. Let the information move. Egenda kutuuka gyeraga era banyini bagenda gitegera. Why do you fight the information? The same people baga passing the information, but when it comes to someone to pass information ate nga bagirwanyisa. Gwe tulabanga waliwo ekikyamu ku bantu kubanga mu process y'okupassinga information nga tekwata ku ggwe ekwata ku muntu gwe tulwanyisa ate otandika okulwanyisa information ekwata ku muntu gwe tulwanyisa. Unless nga kugamba nti yasoma nga yasoma naye nga teyasoma teyayiga kuba kye bayita information. Kye tuyita information kwe kutambuza amawulire. Amawulire ago gaba gatambula mu process okuzuukusa abantu okubategeeza. Kati ate oli bw'alwanyisa information naye nga information ate ekuba mulabe waffe kitegeeza nti in the process alina bw'akolera information gwetaagala etuukeko. Kubanga mu intelligence the moment inte Museveni so nkansoka nkubuze mikisono buli bakwata komodi babuuza Kyagulanyi zaako ki abanoonya intelligence buli bakwata komodi Kyagulanyi zaako ki basuze luddawa badda luddawa bameka bali mu motoka eyo oyo asula luddawa mukazi we yaani taata we yaani
sengawe yani bagenda kuzaako ki akalo bagenda kakuma sente bazijja luddawo Museveni alwanye n'okumanya information how Kyagulanyi watambuziza campaign ne campaign yaggwa sente zatambula zitya yachi spending a billions of money okumanya sente zitambudde zitya ekibayita information kibayita intelligence kati sokansoke nkubuzemu katono nnyo akalwa kawedde akabbiri abiri diaspora zonna chapter zasondanga sente nezitamana zidukanya campaign mukaluka n'okuba ti Museveni yali amaze okusindika okumenyamenya chapter zaffe zonna worldwide process tebadde engeri bwe badde ende badde ku 2% ku 10% badde ku 2% kubanga abatulyamu olukwe bawangayo information bagitambuza kyova olaba diaspora tebadde active nnyo lwa nsonga ne mu media diaspora ya losing kubanga basinga obungi tetumanyi kyabatuukako sigenda kuwaliza tetumanyi kyabatuukako tebaliwo twalina kuno aboogera enzungu bro twalina kuno aboogera enzungu twalina kuno nga bakola analysis twalina kuno abakola buli kimu where they didn't know where to be seen kubanga Museveni yakozesa counter intelligence na blocking na compromising na diffusing buli kimu ekyo tuyita information so omuntu mugambe ekigambo information okimanyi bwoba tomanyi ekigambo information then zip up okujja nga nawe ekyokola tokimanyi when you open up your phone and you place live broadcast whatever comes out of your mind or whatever you produce whatever you say it is information you are informing you are engaging with the people. So if I myself, I do the same, that means I'm passing the information. How dare you counterattack my information? Yensongola ki mu system ya information kuliko abasasa bagenda ku ground okusaka information bagireta kuliko ba editors abayina okweditinga information kuliko ba producer abayina okuproducinga information kuliko abasoma information e process ya radio ne TV wano ku social media nga tuli mu jango wo politics gobera omusasi gobera editor gobera producer ate gwokola buli kimu kati bwe mbanga akola ebintu byange buli kimu nembikola nembibulira abantu where do you get pain Chemboza kubanga as I'm doing my best to do stories no kubulira abantu information ekibayita information era njara bategeeza nti ekitekesawo CMY ekitekesawo ESO CID baba collecting information mwe muva evidence chekigambo kibayita information chekitekesawo iso CMY ESO CID kubanga ba CID balina collecting information n'obujulizi bwonna mu information gye bafuna mwe muva evidence gye ba providing mu court ne ko condemning omuntu mukitegedde bulungi nnyo. So buli avona gamba nti information yatagirwanyisa then something is wrong. Tewali kuba kitu okujjako nga ye kyakola takimanyi naye kyetuyita information it's an intelligence gye tukola okunganya information gibulira abantu. Okitegera buli mwana akwata essimu naggulawo oba ali mu bintu byakwepiica afulumya information oba ali mu bintu byakwevuma afulumya information goloza lwaki mutwala time nembera kulinga mutudde nobaho omwana awe mulo n'omwana avu omwana agende ekyo. That's what we call information. Lwakuba nti ennaku etambulira ku social media. Lwaki etambulira ku social media? Kubanga that is the easiest way of communicating with anyone across the world. Buli omu mu kifumu ati yetaaga ngenda ku TV okuba buli balina smartphone asobola oku accessinga information. Okitegeera kati kino njagala kibategeeze ekisinga okutawaanya Museveni mu ligimu ye wano nga Kyagulanyi azze
Chebayita information efuluma ku buli muntu yenna gwa batasubira nti alina information. Ekibadde kitawanya Museveni essaawa zino yibe bano okujja ku social media ku macha olw'eggulo mu ttuntu nga bafulumya information bakola counter attack intelligence. Government ya Museveni erina kikola to counter attack us. Amana akitegera simanyi. Edakika nkyalina nayo. Butufumya information ku government ya Museveni. Government ya Museveni kigikata okukola ekintu bayita counter intelligence. Bafu tufuma information. Kati balina kye balina okukola bayita counter intelligence oba counter attacking information kitufumya. But we are speaking the facts. Ku government yensonga tebasobola kukola counter attack ku information yaffe. Kati mu system ya intelligence muli kibayita counter attack intelligence bafuna information ne bagitandika oginoonyerezaako oba ntuufu ba si ntuufu nga balireetinga ekibayita information. Ompulya bulungi nnyo kyekiguzisa essimu kufuna information ku social media. Oba eri comical, oba eri sad, oba eri political, oba ya dini kufuna information kyekiguzisa essimu. Oba nawe oli activist nga nawe oyagala tandika ekiguzisa essimu to broadcast kufulumya information. That's what we call information. Information gy'ogisindikira yalina ogikwatamu. Aga musajja kyeyanjogeddeko si kituufu kiri bwe kiti. Nga mula BBC bwe badde kubagana ne President Trump. BBC yakoze story ku President Trump. Trump dabaga ngenda bawaabira. Ku story gye bamukozeeko. Kati Trump n'akola counter attack intelligence ku BBC. Bamaze bamwetondedde. Okitegeera? Kubanga ekibayita information bwefuluma gwogisindikidde yayino gikola ki? Yayinoga yebe chonte bitwogera ku NRM ne Museveni tasobola kuvaayo byegaana. Lwaki kodyo na bituufu bawamba abantu batta abantu babba akalulu babba serezo muomusolo batta ba comrade president bamu blockinga abantu bafe bali makomera kati kisingo batanya mu kimanyi. Gozati Remba atandika video soka ko bazaba comrade bali ku campaign trail. Mungoberede emyaka mukaaga goza lwaki mbadde mpraising anyo ba comrade bali ku ground in the campaign trail. 1 Museveni ne bane kibadde babala kwe kukwata ba comrade bona bali ku campaign trail. Mbu president a stranding atanya batambula nabo. But surprisingly enough era bali surprised nti buli constituency president wagende wa district ata asanga bafutu soja nga bakambwe nnyo nga tebabanyinako. Kyekikyo bagamba nti wandikole ekintu okulumya omunonzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Mwenna abadde ku trail ya president mu western side of the country sina kyenyiza bagamba okujjako basabira no basalyotinga. Why? Kubanga muzanye pesa dene nnyo okujjuza wa comrade bonna bavudde. Soka webuuze almost 200 comrades they were kidnapped and taken away from the campaign trail. But president atambula n'abantu amwegattako buli dakiika. Kyetubagamba nti ne mu lutalo fa buuka omulambo tambula genda amannya g'abakomrade bamugalina. Buuka omulambo tambula ogende buuka omulambo tambula ogende bayite olutalo. Era Museveni ali mu kutya essaawa zino mu Kyagulanyi akikola atya okuba nti abantu bakutte bibiri era asigadde atambula. Kati wenjagala otegere nti ekintu kino kyabakubira kyabalumye owulira bulungi nnyo. Wenjagala otegere nti kino kyalumye NRM. Basindisa obusajja bwa NRM mwaye bulowooza ku Mande nga wiiki etandika ku weekend babutamidde.
basindise omusajja wa NRM nchiddamu buloza ku Monday wiki ngeta kuba ku weekend wabutamidde kati bumala ku Monday nga hangover buvudde ku butegeere ne bwonona okubuza kukondako butandika kunywa mwenge mpaka ku Monday bwatandise gaba kati Kyagulanyi akuba atyalaale ng'abaana bona babakutte halinga agamba nti bona bamalire mu makomera. That is the statement ekulaga nti badde baagala bakwata abaana bano Kyagulanyi nti campaign zirinyiriza mbivuddemu sijja genda maaso paka balaba batadde nga bali batadde ddi. Mukategedde akantu ako basindise embaata za NRM zigambe mbu Kyagulanyi lwaki agenda maaso ne campaign ng'abaana bona bakutte bali makomera nga bo kibadde babati bakwata abaana bano Kyagulanyi ayimirize campaign ne bagenza okulaba de bakutte bonna omusajja agenda maaso ne campaign ze ate asigala afuna amugoberera abali ku campaign abamukuuma kati bo kibadde batambuza ekyo nekibazo kubanga eyabakutte yabagulidde ambushi n'abawamba n'emisango gibatereddwako tegimanyikiddwa. Kati ogende mukolo mugenti bampe ye kyaba ayagala lwaki akyagala gwe teweebuuza almost Kyagulanyi campaign azitudde zimu 60% eza Kyagulanyi eza Museveni zimu 25. Kyagulanyi atuse mu 60% of the campaign. Museveni ali mu 25. Lwaki ali mu 25? Tewebuuza lwaki? President yakuba mu Buganda asigaze bitundu bito nakuba Busoga nakuba East nagenda ko Mamboka agenze mu Maserengeta almost agafundikidde olwaleero asigaze ekitundu kire kya Kasefort Poto addeko Mamboka addeko mu East akume mu Buganda jana bafundikidde abakimaze. Museveni akyali awo waggulu yetolingira waggulu awo mubwawo wasomba watula wakuba mu campaign we naku 2 n'atula ali mu kwetoligira bwate kubanga tebalina kiddako. Lawrence Ogeyo mwe bali kubera ku video yalo tujja kuddamu kusinkana ku Sunday mukabwa n'abasini video wedde mukaba bakomere njala kubaza mwenna abasala videos ne muzitambuza njala kubaza mwenna abagulira abaana amazzi ababawa sente z'okusula abagula data mwe bali nyo balete mu jango okwo mwe bali kuyamba baana abo nchiddamu mwe bali kuyamba baana abo namwe abacha supporting a struggle no supporting a campaign ya president mbali nyo balete mu jango okwo manyi bisomooza naye buli muntu woli yagala eggwanga lyo ng'eggwanga terina kukyawa kanfundikire na kano gwe Munnayuganda yenna ali e Uganda ng'olina mukwano gwo olina ssengaawo olina maamawo olina taatawo olina mukazi wo olina mukyalawo ng'ali mu diaspora agenda okunoonya ensimbi buli lwokera nga ku makya musabire ne bw'oba ogenda okwebaka musabire era ne waba akuweereza ku sente ezo fuba ozikwate bulungi era omwebaze nga lwaki akuwadde sente ezo lwaki. 1 Bannayuganda bangi mubeera e Kampala ne mutandika okubalira Bannayuganda bagenda ku kukyeyo okunoonya ensimbi ne mubabalira emyaka naye nga naawe asigadde e Kampala naawe emyaka oli gy'atambuliramu naawe gy'olimu ngenda kuga woba olina omuntu wo ng'akusindikira keberedde olemu ng'agikuwa e Kampala musabire nnyo kuba temmanyi kye bayitamu oba ali Dubai oba ali Saudi Arabia oba ali Oman oba ali America oba ali Canada oba ali Bungereza oba ali mu Europe mubasabire nnyo era omwebazanga omusabiranga nnyo naye oba amunyiigira weekube mu mutima omusonyiwe kubanga mmwe ekirowoozo kibali mu bwongo mulowooza ssente mu Bulaaya ziva mu bbanga ne ziggwa. Ssente bakola nkole eno teri ssente ze bakuwa nga tozikoleredde teri ssente gye bakuwa mu Bulaaya nga togikoleredde
oba mu diaspora buli sente olina ogikolera gw'olyeko osobola okusula ewa mukoddomi wo osobola okusula ewa mwannyoko osobola okuddayo ku nyumba ya kitawo n'olya n'onywa osobola okusula ewa mukwano gwo n'olya n'osula ku boys quarter which is not possible in diaspora. You have to pay to live. Nchiddamu, you have to pay to live. So sobola sula chaliwo okumala mwezi nga tosasudde n'amazzi g'onaaba oba olina ogasasula n'ekintu kyolya mu firigi nakyo akigula. So please musabire nnyo bantu bammwe abali mu Europe abali mu nsi z'abazungu bw'aba akuwadde akatono kaafisizaawo kyekyo kyaba alina. Era abakuwadde ssente z'omukolera project muganda wange tobba ssente za mukyalo tobba ssente za musajja. Nkiddamu bw'aba akuwadde ekintu kyonna kimukolera e Kampala please mukolere ekintu kye. Abasinga obungi mu nsi mwe mumanyi nti mukolerera abantu tokolerera bantu. Ebirungi by'okola byewandiika ku fayiro mu maaso ga Mukama wo Katonda eyakutonda. Ebyo by'okola byewandiika ku fayiro eya Mukama wo Katonda eyakutonda. Ebirungi by'okola bikweyolekera mu maaso ga Mukama wo Katonda era bikuwa empeera. Goloza lwaki abalungi basinga okufa mangu ate abakyamu ne basigawo tokyebuuzangamu logika eriki. Lwaki abantu abakola ebirungi mu society bafa mangu ate abakyamu tebafa? Kubanga ne Allah talina bwe yeetaaga mukyankala mu mutemu bwakabaka bwe mu ggulu. Tamwetaaga teetaaga bantu bakyamu neera nabo bali kisira ne bakufa. Njala kugamba omutima omulungi gw'okola y'empeeraayo. Okuyisa abantu obulungi y'empeeraayo. Buli kyokola ekirungi kikuweesa empeera gy'otamanyi. Obwesigwa kintu kikulu nnyo. Amazima tebagatunda wabula bagakolerera. Mulekerawo obukumpanya, mulekerawo obufere tenyine gye butwala. Omuntu bw'omukolera ekintu ekirungi naddala abantu abali mu diaspora. Nkiddamu, omuntu bw'omukolera obulungi ng'ali mu diaspora akusiima kubanga ekirimu principles ze babasomesa oba ze bakulidde mu bbanga lye bamaze mu bazungu. Omuzungu bw'omukolera obulungi at the end of the contract abaako ekintu kyakuwa okusiima. So bajja n'embeera eyo omuntu asobola okusiima as long as tomukoledde bulungi. Wabula gy'okola omukola obubi oba omwongera ku nnaku gy'aba ayitamu. Obulamu obuli mu Bulaaya si bwangu. Era omuntu akulaga nti ali Bulaaya ali bulungi oyo aba akulimba. Okwo kuba kweyisaako. Kuba mu Bannayuganda mulina omuze ogweyisaako okulaga nti muli bulungi naye ng'ate muli bubi nnyo. Nkiddamu, omuntu ali obulungi teyeeraga. Ate abalina ssente tebeeraga. Buli lw'osanga omuntu nga yeeraga nti alina ssente oyo wasinga obwavu. Kubanga omuntu amanyi value ya ssente tasobola giraga na gisaasaanya nga bwe bakikola. No. Omuntu alina teyeeraga era teyeesoma. Era ebintu ebikola mu ki? Mu mpola. Mukama Katonda abampeera kye musinga okwagala. Bw'alaba mwononeka abantwalire. Nange era bw'alaba nnyononeka akole ki? Antwale. Kulwa Katonda n'ensi yange mbagaliza ekiro ekirungi. Mweraba vidiyo ewedde. Buli omu agende bulungi yeewunzike. Mweraba.